Oli ku Star TV programu Kkooti Yamakka Mulongo Babirye-Ono gemanya gange osibye otya mukwano gwange yona gyoli awuliriza ate alaba Star TV obulamu buli butya sobera okuba nti buli kimu kitambudde bulungi ekitatambudde bulungi togwamu maanyi togwamu ssuubi ate enkya inshallah kiyinza okutambula obulungi alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo alwazizza kibi nnyo kibi ddala mukwano afiiriddwa ekyo Katonda yakyesigaliza obunene bwakyo wabula ffe tugamba nti kitalo nnyo kitalo ddala ekyokola tewali wabula mu kaseera kano okubasabira Mulongo kubagumya naye nga bwekityo bwe kiba kitambudde olwaleero ndi Masajja si wala nnyo n'ekibuga Kampala nsonga nnyingi ezindese mu maka gano olwaleero ate nga si nnungi kuwulira naye nga tulina okuziwulira tulina okuyiga tulina okuyamba tulina okuwabula tulina n'okusaasira mikwano gyaffe era ng'ensonga bw'ogenda okuziwulira teweerabira ti programu eno ekutuusibwako banafu aba Ira Petroleum Jelly ekutuusibwako Medicaments ekutuusibwako Star TV Star Radio Mulongo Babirye-Ono awamu ne ttiimu yonna katutandika ensonga oli ku Star TV programu Kkooti Yamakka Mulongo Babirye-Ono gemanya gange maama wabale kutwaniriza Sanyusa nnyo Mulongo Babirye okujja maka gaffe wano ensonga ekumpisizza ya mwana wange ono omwana wange ono yakwatibwa okwatibwa kutya yalepingibwa bamukako omukwano omwana wange bwe bamukako omukwano eyamukako omukwano omumanyi oba tomumanyi eyamukako omukwano omumanyi yamusanga wa mwana wa neighbor ennyingira gye yayingira mu nnyumba saakola ki sokoleke tugende mpola omwana gwe bakako omukwano bamusanga mu nnyumba sawa mmeka ez'ekiro sawa 7 n'ekitundu mu nnyumba nga limu yekka kale muganda wange abadde ne muganda wange yali mu kisenge kye ng'alimu ne bbaawe mu kisenge kye n'omwana agazze mu kisenge bamaze okulya ekyeggulo buli omu n'agenda mu kisenge kye kati oba oli yayingira nga tebategedde bali mu ddiiro bali mu kulya tebayinza kumanya kubanga n'ababbi batuyingirira ekiro n'otamanya mubbi wakoze eki kati mu kwekweka mu kitanda wansi ekiro omwana wange evvubuka livaayo livumbagatira omwana wange nga lidda ku mwana wange limukozesa mwana myaka emeka mwana myaka 13 omwana wange bwe yali agezaako kuba enduulu maama we ajje nelimuvumbagatira emimwa nelimukwata emimwa kakati muganda wange era Allah nga anaaleeta ebintu muganda wange yali mulwadde ng'avaayo mu kisenge ng'ajja angambye yali asiibye alumizibwa ng'ajja okumira eddagala agenda okujja okumira eddagala ng'awulira ebikubagana n'agamba kiki omwana yalese amatata gasaanikidde oba enva nga tazisaanikidde ngalooza kapa manyi alinawo kapa ngalooza kapa ng'akola ki ng'awa manta ng'ettaala ey'omufumbiro emubula ettaala ey'omufumbiro bwe yamubula ng'ayingira mu kisenge ky'abaana ng'akola ki nga ayingira nga ye ettaala agifuna ey'omu kisenge ng'agissaako kaakati agenda okulaba ekintu ekyetuumye mu nsonda n'addira n'asooka atya ng'era omuntu bw'olina okukola ki n'atya agenda okubikkula bw'ati naga kikino n'addayo naggala ekisenge n'addayo n'ayita Haaji n'amuga Haaji tuyingiriddwa omutemu muki mu nnyumba ne bajja ne bagulawo ne balaba omutemu eyayingidde mu nnyumba
bagenda okubikula blanket we bati ng'omutemu ali ku mwana yeeyambudde wabula era ng'amukutte emimwa bw'ati aleme kukola ki kuleekaana. Kagamba maama bwe yali ajja omwana yasigala yeebase ku buliri nga n'amuyingiridde kwali ku buliri kitegeeza yamuli kungulu era ng'amukutte emimwa era yamukwata emimwa aleme kuleekaana. nga munnaye bagezaako kukola ki okubikula nga bateekako ettaala ng'ayimirira bw'ati. Kaakati nga muganda wange addira omuvubuka bamutegedde wa neighbor nga bagenda bayita maama w'omulenzi nti munnaye jangu olabe kino ekikoze eki ekiguddewo omwana ono yayingidde atya muki mu nnyumba jangu otumalirize bino. Abadde atera okuyingiramuko siyinza kumanya. Kaakati munnaye bayita nyina w'omulenzi nga agamba nze temunzigya mu tulo twange ebyo tebinkwatako oyo omwana mukulu omutemu mumulina n'amannyo gaggwayo dda mu kamwa ag'omutabani. Kati mmwe mulina okumanya kye mulina okukola ki okukola kasita ekizibu temukola ki mukirina. Kati waliwo muganda we ng'avaayo ng'ajja ng'amugamba Segawa kiki kino ky'okoze ng'amugamba gwe tokiraba naawe okibuuza kino nga muganda we bwe yagezaako mumukwata nga balwanagana ne muganda we ng'akuba muganda we ebikonde ng'akola ki nga ne Haji avaayo ndabe ekiri muki mu nju yange nga ne Haji amukwata ng'amukuba ng'amusikaasika ng'akozesa amaanyi mangi nnyo. Kati nnyina w'omulenzi nga yennyula ng'alyoka avaayo ng'agamba nze temusuubira nti mu nju eyange mulimu kye muyinza okutwala. Oyo gwe mulaba mu nju eyange alinamu omufaliso gwokka. Kati ye yamanyi kasita ekizibu timukola ki nga muganda wange bwe guti bwe guli munnaffe tumuyise bwati bwatuzeemu addamu ataawo wabeerawo wasaanawo awo ate eky'obuntu olw'ensonga ti ataawo tuba tetutunuulidde ssente ataawo mba musaanamu ak'obuntu kali nange twandibadde tukkaanya omwana ono n'atwalibwa muki mu musaayi omwana ne bamukebera omusaayi ne bamukebera oba alina naki n'olubuto ng'agamba nze ebyo tebinkwatako mpozi alinamu omutwalo gumu n'ekitundu. Wabaabawa mugende mukebeza omwana wammwe naye nze tebikola ki tebinkwatako ebyoyo kasita ekizibiti kyammwe mukikoze eki mukikutte era mukirina. Kaakati nga ne Haji ng'agamba muganda we ng'amugaa Hajati tokaayana siba ekisenge ng'abasibiramu omuwala n'omulenzi. Bwe basibiramu omuwala n'omulenzi nga muganda wange akeera ku makya nga ntumya nze nsula ndejjaawo nga ntumya nga ngamba siisi jangu olabe bino yali tannantumya ng'atumya ono muganda w'ono ng'amutumya bonna be baali ku lutalo awo. Kati ono bwe yalaba ono yayogera ebigambo bingi n'amugamba muwala gwe bukyenkya ne mujja munnyeejeererako temunnyeejeererako era temunzungirako kuba muyinza okulaba nti enju erimu ssente. Yes, erimu ssente naye ssente zikola ku ki ku byange tezikola ku ebyo. Kati mmwe mulina okumanya temunnyeejeererako. Ewaffe ku kyalo ffe gye twakulya bwabangayo obutakkaanya ng'abakulu n'abakulu bakkaanya tuula ne bamala ensonga nti omwana wa gundi mutabani wa gundi kubanga obulirwana mu luzungu kye bayita baneighbors tekigenda kukoma tekigenda kuggwaawo nti ensonga singa zikwataganibwa abalirwana n'abalirwana nange Mulongo Babirye-Ono sandize kuba nange sinyumirwa kutambula nange n'ebyokukola nnyina bingi naye tebibeerawo kubanga oyinza okugamba nti owaamuno yakikoze naye owaamuli ate bwe kinaakolebwa
ekisooka nga tetunagenda wala obudde kiro 7 kitundu. Ekyokusatu mu nnyumba ate eyaamu, ennyumba etali yewammwe, etali nsiko, etali loogi. Kwegamba omuntu ono ne bw'aba ayingidde mu nnyumba n'alwamu tumutwalira mu biti bingi. Kubanga ali mu nnyumba, ekisookera ddala ekyokubeera mu nnyumba tukimaze ne bwe yandisangiddwamu nga talina kyatutte. Ate n'ekirala tuli bazadde abalabi ba Stati kakati tuli bazadde nti omwana gwe twogerako ayina emyaka 13 13 ekibiina badde asoma kyamukaaga kibiina kyamukaaga nga nawe kiri wakaawo mwana nga yina emyaka 13 basangiddwa mu nnyumba ate ewaabwe so sigamba nti ava mu disco so sigamba nti omwana yabadde wabweru kiro so sigamba nti omwana yasangiddwa ayenjeera omwana ali mu nnyumba nga ne abakulu beebase era nga bakimanya omwana mu nnyumba mwali yeebase. Omuntu oyo aba mu nnyumba aba akyasobola okukola ekisinga ku kurepinga bwe ndowooza nga nze naye tweyongere mu maaso. Kakati nga bayita ono ng'amwogerera ebigambo bingi kakati nga biggwa nga babasibirayo mu kisenge bwe babasibirayo mu kisenge nga muganda wange akeera ku makya ng'atumya obwana obwaliwo nga bwamugende mumpitire sister abaana bakeera natya neŋŋamba ye olubuto lutuuse omwana wattu olubuto lumuluma kwe kuntumya nali mmaze okunaaba ku makya ng'era ebyaffe ebyabasiraamu bw'okola ki era nateekako buteesi lugoye nga ŋŋamba abaana tukole ki tugende nga nkola ki nga ntuuka wano nga tabbu yagudde dda kaakati nga ntuulawo ku katebe nga ndowooza nga muganda wange avaayo mu kisenge bwe yavaayo mu kisenge nga ŋŋasisita ebyatutuuseeko munnange bizibu nnyo naye nga ŋŋamba sisita kati tukoze tutya nga mugamba munnange engeri gye wayisa mukulu munnaffe n'akuvoola tugende tuleeta ab'amateeka be bajja okukola ki okutusalirawo nga baleeta ab'amateeka bwe twaleeta ab'amateeka babasangamu nga babagulira nga babakwata nga babatwala paka ku poliisi tuba tugenda ku poliisi munnaffe oyo twali tumanyi nti alina kyagenda okwogerawo ng'ayita muganda wange bwe yayita muganda wange yakwata baafu y'amazzi n'agimubundugulira yonna mwennyini oyo omukyala mama w'omulenzi n'agimubundugulira yonna ya waliwo era n'omuserikale era eyaliwo kubeera zonna statement mweziri mu fayiro byonna weebiri muyise ye ng'amanyi nti balina ensonga gye bagenda okugonjoola ke balaba abaana bakola ki babatwala okiwulira ng'amuyita kati awo we twawulirira wano tewajja kundaba nga nzadde kwana bwe mbasajja kulaba ng'ozadde lwali lutalo lwali lutalo abantu balina ebizibu amuyiridde amazzi kiti ng'ono mugamba munnaye era engoye tozijjamu tugende ku poliisi okole ki nga tugenda nga alipootinga ku poliisi nga nayo fayiro bagikola era nga bagissaamu nga tutuuka nga abasirikale batukolako bulungi nnyo era nebaza abasirikale b'omu kikajjo kuba tebatuyisa bubi poliisi y'omu kikajjo yatulwanako buli kimu n'ekiyisa mu bwangu mbeebaza nnyo kuba nabo si bangu naye batuyamba nnyo buli kimu ne bakiyisa mu bwangu kaakati nga batwala omwana ku musaayi nga bamukebera okugenda okuggyako omwana omusaayi nga batugamba omwana mumuzze ku lw'omukaaga naye nga tulaba omwana alabika alina ki olubuto lwakoze eki lwazze nga tukola ki nga tugamba kale nga tukola ki nga tulinda olw'omukaaga omwana nga tufunako tusooka tumutwala nga tulina gwe tufunyawo dokita nga tumutwala ng'era bamukebera bagenda okukebera omwana ng'olubuto mweruli ngamba kino kika nfudde omwana wange omuto bw'ati nze nkoze ntya. Star TV program Kkooti Yamakka Mulongo Babirye Sarah gamannya gange bwe bityo bwe biri naye kuba mukafaananyi n'ogamba nti singa kiri kuwuwo kubanga tukijja mukubeera nti notuwulira kiwulire kati tukirabako ate nga tuli bazadde
Yena ali mukulaba Star TV tunulira abaana babali mu ddiiro oba bali mu butanda oba bali ku ssomero oba bali mu kuwummula okitwale singa kiri ku mwana ndowooza lekijja okuyingira mu mutima bakugambye nti ali ki nga tumuzaayo bwe twamuzaayo mu ddwaliro eryasooka era liri lye baasooka omukebereramu lye baŋŋaamuze ku lw'omukagga eri abasirikale nga tumuzaayo tebaamuwa ng'omwana ng'akola ky'okumukeberera ng'alina olubuto kati olwo tugenze ku poliisi ekibuye batufutyanka butufutyansi batuzze eno batuzze eri ne ŋŋamba kakati poliisi yaffe ate yo yeekoze bweti etuzze eno etuzze eri olwo tutuuse nti emisango kayikula bwe bakwasa emisango yakola ki yagikolako ye nnyini mwana ng'akuba amasimu nti ye yabivuddeko eby'omwana wabula kayikula yakola ku ki ku misango ne ŋŋamba kakati poliisi yaffe naye tufutyanka bufutyansi omwana wange yayabika akawago omwana buli watuula atiiriika amazzi nembeera awo nga sirina kyakkola bannange wensabira abatuwuliriza n'ebitongole byonna binnyambe binfunire ku buyambi kuba sirina kyakkola ndi mukazi munaku abantu b'omulenzi banfutyanka. Star TV programu Kkooti Yamakka Mulongo Babirye-Ono Baamusobyako kwano jange mwenna abamperekeddeko olwaleero mikono jange by the way abafaayo okulaba nti Kkooti Yamakka eno egenda mu maaso ate bulungi ebigambo ebimu si birungi kuddamu kuba ffenna tubirabya tukibiwulidde mu kaseera kano katumala okuwummulamu n'oluvannyuma nkomewo n'omwana yennyini nga tutotolera kyajjukira ekyamutuukako ekitali kirungi ku mama guma baza mikwano jange abashanita Beauty World wakaliga katale k'abaveterani skin nviiri buli kimu bambaza abagole bambaza ab'okwanjula bambaza bonna enkuba etonnya wano bwe tuli naye nze ntambula n'omukisa ekyo nkimanyi ne bwenkyala ewali omusana nvaawo ng'enkuba etonnye katono nnyo katukomewo n'omwana. Webale kutulindirira mukwano webale kwerekereza tulooto obudde bwo kyonna kyokoze okulaba nti otulaba wano ku Star TV Mulongo Babirye-Ono gemanya gange banzabe eri kabale bugonzi omanyiyo omanyiwa tumanyi kabale bugonzi nze nga manyi wammwe kakati osoma kyakumeka leero wasomye ate eggulo ate luli alo tewasoma osobera oliddamu nasoma tomanyi lwaki tokyagenda ku ssomero olubuto walugjawa yogera nnyo omuvubuka yansanga mu kisenge ekiro. Muvubuka ki? Bamuyita Segano. Omumanyi? Iye, baneyiba baffe. Bw'omulaba kati omutegeera? Iye. Yali atera okujja wano n'akulabako? Yali alinayo kye yali akuwadde kyonna emisana? Tewali. Yali alina ekigambo kyonna kye yali akugambyeko? Nga talina kye yali akugambye naye ng'omumanyi nga mulirwana? Aha. Najja ekiro twali tumaze okulya ekyeggulo. Neneebaka. Neebaka oba yali yayingidde ddawo. Tayinza kumanya. Kati nekanga nagenda okuzuukuka nga neebaseeko. Nali ngenda leekaana nankwata emimwa.
awo waayita maama najja olwo yali tamiza empeke najja akima amazzi amira empeke n'anoonya ettaala nga tagiraba kati we yafuna ettaala n'agissaako n'alaba ekintu ekizimbye mu nsonda kati n'agenda n'ayita taata n'amugamba agi jangu olayo omubbi mu nju yaffe kati n'amuyita ne bamubikkula nga neebaseeko kati maama n'amubuuza gwani n'amulanga esigawo gwe wali omutegedde naawe yali teyebiseeko kintu mu maaso oyinza okujjukira oba essaati gye yalimu oba ki yali mu saati nga ya red nga ya bukuubu kati ne maama n'agira n'asibawo oluggi ne basooka bayita baaba wange ono basooka kuyita maama w'omulenzi najja yasooka n'alwayo awo n'amala najja nga gwe naye owulira otya olwo okutya naye era ntijja kati maama w'omulenzi ne bamuyita n'amala najja maama n'amugamba ekituuseewo kati maama w'omulenzi n'agamba mbu mutaani wange yamera amannyo gonna ne gaggwayo mukulu era musobola omutwala kiiki ekizibi timukiyina era mulaba mbu nina amaka manene nemulowooza mbu mulimu ssente n'agamba kati mulayika gye mweziri naye tezikola ki tezikola ku oyo zikola ku bizibu byange n'agamba kati ekiri mu nju ng'ekikulu kyayinamu ayinamu kafaliso kokka kayinamu mu nju yange kati awo baaba bamuyita najja naga ate gwe muwala gwe temujjanga munzungirako wadde n'okunzungirako kuba nze sirina kyonna kye nnina ekizibi timukifunye kati awo mwabamanyi era ne batusibira mu kisenge bakusibira mu kisenge nani n'oyo omulenzi yaddamu n'akukwatako nga bakusibidde mu kisenge teyaddamu kukwatako nga gwe mu kisenge okola ki olwo era nali ntunula nga ntudde awo ng'ate ye nga ye ali ku buliri yeebase naye nga teyaddamu kukwatako talina kyeyakugambako tewali mwenna buli omu yasirika gwe wangeri gy'oli otunula waddamu n'omulaba nga otuye yeebase tumututta oba naye ng'atunula naddamu omulaba nga yeebase omulenzi ono mulamu bulungi mulamu bulungi mmanyiza waliwo ebintu ebimpitirirako ne binsobera kakati bwe babagulira ku makya basooka kuyita ono maama wange najja ne batuulamu awo taata ne maama n'oli maama nga ali munda ne baagera kati yogera nnyo ne bamugamba tukole tutya kubanga maama w'omuvubuka yaganye okukkaanya kati maama ne bagenda ku poliisi ne banona abapoliisi era abapoliisi batusanga mu kisenge poliisi yennyini yajja neggulawo ne bamugjamu ne bamutwala naye ne banzijamu ne bantwala mu ddwaliro ne bankebera ne bangamba mbw'ojja kudda ku lw'omukaaga tukkebere tulabe ne tuddayo olw'omukaaga nga olubuto mweruli kati awo ne tuvaayo ne omuvubuka ne bamutwala poliisi eri ekibuye bamutwalayo n'amalayo ennaku 4 ng'ali ku poliisi naye nga nze olumu sigendayo nga maama yagenda nga
nga bamubuuka agendayo n'amulaba kati yali agenda aweza olunaku olwokutaano kisula mukomera ne bamuta ne bagamba maama n'agendayo ku poliisi ng'ababuuza lwaki bamutadde n'ababuuza muvubuka lwaki mutadde ate nga nze yamuleeta kati abapoliisi ne batya nnyo ne bagamba mbu waliwo eyaze n'ateekako omukono mbu bamute naye mbu kati ne bakubira maama w'omuvubuka n'abagamba nze kati ebintu nabiwadde Kayigula era omwana ali mu Kayigula. Liko Star TV program Kkooti Yamakka. Kayigula kyeki Kayihula. Mama omulenzi abagamba abalimba n'owulira otya n'owulira obusungu nga toyinza butabuwulira. Ne tuddayo ku Mande ne batugamba mbu n'empapula bagenda zitwala mu kkooti bakubeyo essimu mbu bwe banaakubira maama essimu tugende ku Lwokusatu mu kkooti. Abapoliisi ne batakuba ssimu. Okuva olwo tebakubanga. Tebaddangamu. Omusajja ali ku kyalo atambula. Baamuta. Kati ate bye baŋŋambye nti ebyobulamu bwo. Ntwawo nga ntudde. Omusulo gutandika okumpitamu. Nga n'omuzibu akawago. Kyekizibu kyokka ky'olina kiri ku bulamu bwo. Kati oyagala nkuyambe mu kinze. Olina akawago. Oddayo osome. Ate nga tulina okuzaala omwana ku gino emyaka gye tutamanyi na kumanya ngeri gye banaamutusalamu. Oli ku Star TV program Kkooti Yamakka omulongo Babirye-Ono gemannya gange. Katonda mulungi nti omwana asobodde okwogera n'aba mugumu ne tuwulira ku ddoboozi lye. Katonda yasinga okumanya, Katonda yasinga okusaba obwenkanya. Naye kinnumye nti abantu bano balirwana n'ekinnumye nti bakulembeza nnyo ssente. Banange Bannayuganda nze oba nakulira mu kyalo. Simanyi nenze manyi ssente size zisinga. Kisooka tewali kintu kisinga bulamu bwa muntu ekyo nze bwe nkimanyi. Oba nnyumba yo oba mmotoka yo oba makaago tuli mu bizibu naye kamanyumizayo ka story kamu. Olunaku lumu omwami omu ng'agula emmotoka nga mpya. Bwe yagigula nga mpya ng'agipaakinga wabweru. Manye emmotoka empya buli omu tayagala gikwatako. Ajja n'agisiimulako n'agiyonja. Kati omwana we myaka 4 yakatandika okuwandiika myaka 5 ng'akwata omusumaali ng'agenda agiwandiikako. Yamala ogiwandiika taata teyasobola kulaba mwana awandiise bigambo ki ku mmotoka ng'akuba omwana engalo ng'azikuba kyanagoyina eddalu. Omwana we bamutwala mu ddwaliro nga bagamba engalo zimenyesemenyese balina kuzitemako zireme kuzimba zireme kukola ki. Engalo bazitema. Ngalo bwe bazitema omwana yamala essaawa nga 8 nga tannaddangula. Bwe yadda engulu n'agamba taata we daddi engalo zange bazitemye zigenda kukomawo ddi. Taata n'akaaba. N'amala n'agenda ku mmotoka n'atunuulira emmotoka eyakubisizza omwana we n'obusungu nga n'omwana ekigambo kyabadde awandiiseko kigamba I love you dad nga kyabadde akuutizzaako. Nadda mu ddwaliro n'atunuulira engalo z'omwana tezigenda kudda. N'atunuulira emmotoka gy'ayinza okufuuyirawo langi n'okusiigawo n'afuna emmotoka endala nga byonna tebikyasobola kudda. Manyi kye yakola? Sijja kukyogera kubanga si kirungi lumala ayinza ekikola ng'afunye stress. Naye kati leero taata mugenzi takyaliwo. Nti ebintu ebimu bye tufulumya nga tulina obusungu nga tulina ebigambo bingi nga tulina biki byonna tebyandituuseewo kubanga ne neiba gwe twogerako naye muzadde. Omwana we siganya akuze yeetengeredde naye ate
ng'omukulu n'omukulu bwe boogera byonna tebyandituuseewo gwe abakubanga wuwo gw'alaba TV omwana aŋŋambye ayagala kugenda ku ssomero kati nze mugambe ki aŋŋambye ayagala bamujanjaba akawago yes kagenda kuwona siri mutumukeberera mu myezi 3 egisooka tumuddamu ne mu myezi emirala egiddako n'akomawo era ne mbagamba nti kati ayina n'akawuka omuntu orepinza omwana muloza asookedde ku ono gwe tavuddeyo kuyamba omanyi kyo bagenda kuddamu kurepinga wuwo tulekerawo okwerowoozaako ffekka na ffekka bannayuganda nze nja kibajjamu bandifa nkirwanirira nze simanyi ne tulekerawo okwefaako mba sikisabira kituuke ewuwo inshallah olunaku olumu kiyinza okujja nga bwe kiba kyayingira mu maka g'omulala nga takiyise n'ewuwo bwe kiyinza okutuuka okyanirizanga n'emikono ebiri kuba ne wano wetutudde tebakeera ku makya kirombera dduwa katufune baba w'omwana tukomewo bamala okufuna ku lwendo lw'amazzi nebaza mikwano gyange aba Aero Petroleum gyeri kizigo kya lususu eri taata jjajja ffenna nga bwe tuli wano omwana ffenna nebaza mikwano gyange aba Medicaments banteekamu ssente banteekamu transport banteekamu amafuta banteekamu lunch banteekamu buli kimu okulaba nti programu eno egenda mu maaso nebaza crew yonna eri ku kamera nebagamba mwebale nnyo eno yejja kufa ne mulongo mu bubi n'obulungi luba luseewa nga tugenda kankomewo tukomewo ne baba w'omwana twongera okulaba ebiddako